mugambye tulina ebintu bina bye mugenda okumbuuzaako. Tombuuza bya birime, ebyo mujja kubibuuza Ibula. Good morning, fellow farmers, and good morning, living agriculture. Thank you for inviting us. We appreciate, and thank you for coming, my fellow farmers. My question is, as we moved through there, I didn't see broilers. I'm a farmer of broilers. How do I raise up broilers from day 1 to say 42 without those diseases of coccidiosis, Newcastle, cough? And how do I breed them up to gain the weight which I need, say at 5 weeks, 6 weeks? Because I always read, they say at 5 weeks it should be 2.5, 6, it should be 3 kilograms. By 8 weeks it should be like 4 kilograms. I normally don't attain that. What do I do to attain those kilograms at the months they tell me, or the weeks they always tell me? And where do I get very good breeds? Sebo nze kyensaba okuntangazaamu nange ndi mulunzi wa broilers. Njagala okunjigirizaako engeri y'okutabulamu emmere eyo okugibalansinga emmere ya broiler. Farmers, I'm a rabbit farmer. My question is, how do I bring up the small rabbits to adulthood? Because most times they die. What is the main challenge of that? Then there's an issue of bloating. Most of the time you feed the rabbits, you find that you've overfed. How do you balance the feeding? And the wounds on the claws, how do you control them from having sores on their claws? Thank you. Praise the Lord. I'm most delighted. This is a testimony to me as a member from Lira. I'm here, I'm nursing my mother. She had stroke. But when I sat down and I saw his channel, I was really motivated. I said, I can do something. However sick mommy is, however time, how long I'm going to stay in Kampala, here I have to start something. And I've started something small. I'm doing broilers. So I want to say thank you to Mr. Issa. Thank you, Living Agriculture. And I know we shall go a long way, because in Lira we really need this. We are still way back. We are starting, but I know when we work together, we are going to go far. I would like also to join you people. When I go back to Lira, I know God will one time free me from the sickness when mommy recovers or when she has rested. Pray for me. She had stroke. I'll be going back and we shall be in contact with you people. I've really liked it. I'm dealing in broilers, but my problem is these profits. I struggle, I feed, but I don't know how even to whether I get the profits or even I don't even know, but I want you at least to help me in that, because I see as if the money I put in is the very money you're getting. I put in. At times it doesn't. At times even it doesn't come. Thank you, Mr. Issa. Erinnya Salongo Nyanzi. Kati musawo mbuuza. Nkozesa ki okutwetinga amazzi gemba nembese ag'enkuba. Enkoko obutafuna oba ebisolo obutafuna typhoid. Okay. Waliwo ekirala? Kyekyo taata. Ajanjaba atya amazzi enkoko obutalwala? Mulimu ensonga ezimu ze tutatwala nga nsonga. Balamusizza basawo ne bannyabo. Amanya bampa Helen Kinobere na Kibudde.
Ekibuuzo ekyange nsawo kiri mu mixed farming. Nsobola okugatta my local chicken with turkeys, sekoko. Bibeera nga biriisiza wamu, bisula wamu. Kyekibuuzo kyange. Sekoko n'enkoko? N'enkofu? Embaata eno tetugigatta mu nkoko oba sekoko olw'ensonga nti zirina diarrhea. That's the biggest challenge. But the enkofu, the sekoko, the enkoko, zonna embeera yazo eri emu, zirya mmere emu, zisula wamu, zibeera wamu, no side effect. Era ekisimu kiri bwe kinaaba tekikoze amalala kuzikira, ojja kulaba nga enkofu ne sekoko byonna biriira wamu. Ekyo tekirinaako buzibu, zisula wamu, ziriira wamu, buli kimu. They share the same house. Good morning, fellow farmers. My name is Paula Himbisiwe, and I want to ask about parent stock. Is it possible for an ordinary farmer raising a parent stock and tubeera nga tetugula obukoko ku babinzika ne bayuga kiiki? Kubanga akakoko ak'olunaku olumu ka bbeeyi. Nawe ajja kitambulanga. Ebibuuzo si bingi. Linda ku iwe katisoko ono, iwe mba wano kumpi. Balamusizza balimi bannange, ndi Lugendo wa Jessica Monica gemanya gange. Musomesa nze mbuuza kiva kuki enkoko loko obutayagala kumaamira? Era biva kuki ekireetera enkoko kuzimba amaaso n'olaba nga ezimbi eriiso oba ezimbi wano bwe wati oba ebigere? Ekyo ono kibaire kyangu. Kubanga enkoko obutayagala kumaamira nga eri loko kizira buzibu. Naye tujja kiraba lwaki tezimaamira. Why do they don't want to incubate? Balamusiza nange abalimi. Nze ekibuuzo ekyange ku ezino breeds eza local saso Kuroirazi, Royinibo. Oyinza kutuwako advantages. Basebo ne banyabo mbalamusizza. Amannya agange nze Nakibuuka Yudaaya. Nze ntidde buti ku ddagala lino erigema enkoko eryononokera mu sekendi. Kati nze ne mbuuza nti omukulu atuyiyizaayo eddagala eryo erinaagemanga enkoko? Basebo ne banyabo mbalamusizza. Amannya Lukyamujjolwamu. Ekibuuzo ekyange kiva kuki embizi okubanga bazadde omulundi gumu naye ezimu n'olaba nga ate katono nnyo okusinziira ku ndala? Waliwo okubanga emu eri mu kilo 6, endala ngeri mu kilogulaamu 2. Ekyo kyembuuza musawo. Ovuddewa bagambe? Nvudde Nakasongola. We Nakasongola. Balamusiza bannyabo ne basebo. Sebo musomesa budde sadize buyukwe. Linda okujja gyoli. Ewa. Ebuyukwe. Ebuyukwe wa. Bayita enyenga. Otyo. Ngekindeese ndudde nga njaluza enkoko eŋŋanda. Niyo bwana bumala ewikisi 3 ne bumukwako. Kulusinjaza enkoko 6 oba 7 n'enkuza enkoko 4 ekindeese gyoli. Gwomaze. Ekyo kiwulire. Ekyo kikoze eki? Hello farmers, I'm called Michael Ejakite. I came from Moroto. And from where? Moroto. Moroto in Karamoja. And I've come with my bestie there. She's in the corner. And want to find out about the piggery. What breeds of pigs can we rear? Okay. And how do we market them? Because the interaction with some of the people who have had pigs, when it comes to selling, they don't get profit. Thank you. Naye ngono tannambuuza. Lindako. Alonnabuuza.
mbadde nsaba mu mwoyo mulungi humbly tusooke twekubireko mu ngalo. Ezo eziva okuyita tuddemu tukubemu ogwokubiri. Ezo nazo zigenze kati njagalayo ogwokusatu. Nina ensonga lwaki nkigambye. Ogusoose ogwo gwe mukubye gwakwagala living agriculture. Kitegeeza bye tukolamu bisiima. Gwe mukubye omulundi ogwokubiri gwaba n'abakyala abavudde ebweru wa Central Region. Ekyo si kyangu. Omulundi ogwokusatu be bali abasobodde okuva e Kalamojja ne baba nga bazze lwa living agriculture. Bwe tubeebaza tuba balyazaamaanyi. Mwe abavudde mu Western temunyiiga. Muno mwe musiiba. Naye from Karamoja it is not very near. What we are promising, wherever you have come from, if you can mobilize your people, we shall come there. Ekyo oba tutya. Olw'ensonga nti what we need, how do we deliver services to our people on the ground? Kati bano bazze babiri. Ekitone nnyo beetaddemu esente zitaka wansi wa mitwalo 4. What I know, okuva e Kampala okugenda eri, esente entono nnyo emitwalo 5. They came to people. Balina okusula. And even today they have to sleep here and then go back. Kati kyekisinga okunnuma ffe wano baatwogera Luganda. Singa bibadde bidongo singa wajjudde. Tuli mu kwasamana kiggwa leero. Simanyi gwanga mujje. You see? That's why nze ngena ne ngamba abantu nti I don't regret. Ne Reverend Nsubuga ali wali mugamba buli lunaku nti obuzibu Buganda bwe tulina buli bumu tuli bangalo bunani. Farmers, I'm a rabbit farmer. My question is, how do I bring up the small rabbits to adulthood? Because most times they die. What is the main challenge of that? Then there's an issue of bloating. Most of the time you feed the rabbits, you find that you've overfed. How do you balance the feeding? And the wounds on the claws, how do you control them from having sores on their claws? Thank you. Bwina amalala. Tibugirya n'amazzi tibunywa bulungi. Bujja kunywa. Kati buba ate busaamu omuddo nga buli. Ati n'ekiralo kyenjala okubuuza, tulina ekinnya kyaffe eky'amazzi ku kiyumba ky'embizi zaffe. Tusaamu ddagala ki okuta obuwuka obwo bw'endwadde? Mu nnyumba mu kidiba ky'embizi. Okay. Mu swimming pool. Ne mu kino kibalinnyamu. Now. Yingira mu faamu. Oh no. By the way, bannannyini abo bali bweru. Be bamu ku babeera ku YouTube. Waliwo gwe basindise wano nga ye maama we ali Isirayiri yaliwa. Yes. Oyo maama we ali Isirayiri. Naye nga tukwatagana nabo. Kati abo bali wa Kata oba Manchester? Salvador. Naye nga kikwewuunyisa nti ffe abali muno mu Kampala ne mu Central One tetubirinamu interest. Singa tutaddeko ku YouTube ngataddeko bakuyita bwereere. Ayya, mujye mulaba abayita obwereere. Kyandisusse. That's why tukyalina obuzibu. We have that big problem. Buuzo oli ekibuuzo. Sembeza akazindaala ko oli ayagala okulaba oli. Mbalamusizza nnyo mwenna abali wano. Tweyanzizza nnyo omusomo guno. Ekizibu kye tuyina oba kye nnina ewange ne munnange gwe tuzze naye. Tugula enkoko eza broilers. Ne bakuwa enkoko 10.
naye enkoko 4 5 nezikola ki nezikona neziganira awo ziri nezivaako omuguzi bwajja n'alondamu ezikola ki ezinyirira ffe tulina obukoko bwe twagula mu Desemba ne kaakati bwakonera awo tubonaabona kibeera kigendererwa kya kampuni nga gwe yakolerako mu Uganda Jja kungobya keeka kodyo kamwe oba sinze kuba siriiyo. Nsanyusa okubalaba mwenna abali wano. Amannya gange nze Kalule Muhammad Mbudde Kawempe. Ekibuuzo ekyange kiri nti nsobola okuzaazisa mu kubeera mu loko? Kisoboka? Nziwangaala. Okay. Bamuyise Kalule. Ekibuuzo bwakuloosinga kikola. Mbalamusiza mwena abafama bannange. Bankitable yanviidde Mitoma. Nasiima ekinya eky'amazzi. Era ngenda kuba nga kozesa naye ago amazzi nsooke nga testing nabo baganaakola. Then n'ekibuuzo ekirala kozi ngenda kulunda locals. Tukimanyi ffenna nti zino enkoko z'otwala mbeeramu enkazi n'ensajja. Kati zino ensajja bwe zikula oba olina ozitunda. Kati kyemalira okubuuza Mr. Issa wano eggoni zange mba nzitunze ebikojjukira zino enkazi mba nnofuna ezigenda ozirinyira. Kati malira kubuuza wano omutundaazi empanga nga sokujja n'enzigula wano. Then nekirala mulina demonstration farm yammwe. Like in future mba mwagala otukyalira bababuuziza ekibuuzo ekyo. Do you have a demonstration farm or we don't have? Mama ojja mu kibuuzo anti tulinayo kimu kyokka naawe onanzise. Buuza Mutebi akutunuulire. Wena mama yidda wano. Kati amannya gange nze Ssekalongo Fred nviridde mu Ggombolola Namayumba mbeera ku kyalo Kalungu. Kati nze ekintawaanya natandika okulunda ssekkokko naye ssekkokko zitandika ofuluma kalimbo wa kyenvu weziba nga ogenda ogisala munda ogenda okebera nga ekibumba kyonna kibeera kijjudde amabwa ate bufa nnyo tebukuzika mu buto. Obuto obwo tutuuya abatugamba nti bukunyuleko ebyoya naye obubuuza tukunyula byoya tebabikugamba bagamba kimukunyulako obwoya. Ekiddako bajja tugamba nti bw'ozaala omwana musaleko enviiri nga wakamuzaala nti ajja kufa. Ekyokubiri ku leediyo okwo mpulirako nti watukolerayo eddagala erijjanjaba swine fever mpozi n'okwongera okumanya enkozesa yaalyo. Neyanziza ssebo. Balamusizza mwenna bassebo ne bannyabo. Amannya agange nze Saamanya Robbina Bayigidde Luweero. Ekibuuzo ekyange kigenda ku kannadduli ako pigali. Mwamusuula. Kabadde ki kyoyagala? Embizi bw'eba ezadde okuba nga terina mabeere. Kubanga okola ekisoboka olabe ng'efuna amabeere naye neekola ki? Era ekivaamu obubizi buba bulina okufa kubanga tebufunye mata. Singa mba nnina enkoko loko nga zibika amagi kitwala bbanga ki? Ajja okwononeka. Ejja okwonooneka. Kati nga njagala kwaluzaamu obukoko kitwala bbanga ki amagi ago okwonooneka? Ekirala nkirina ku bumyu. Lwaki obumyu oluusi bufa nnyo? Mu mwezi gumu. Olumu nga bwakazaalibwa olulala mwezi gumu ne butuusiza ddala ku myezi 2 nga bukyafa obuzibu obuba bubeeramu. Bamusiza bassebo ne bannyabo. Amannya nze Ssenyonga Munawal nga nviira Kyazanga Masaka. Musawo nze kyembuuza ku bulwadde bw'enkoko zirina obulwadde bumeka? Kubanga enkoko nze zendabyeko ng'erwala olwala ng'ejjira bwoti obulago ng'eyeebeera yeetoololera awo n'okulya nga terya nga yeetoololera mu kifo kye kimu oluusi n'egongobala obulago ne bulemerayo.
yensonga eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Nebaza Allah w'ekitiibwa atuusiza wano. Ebibuuzo byange biri ku nsonga bbiri. Esooka kiri ku mbuzi. Embuzi? Yesewo. Embuzi obuzibu bwe nsanzeemu oba bwe nsangamu nti bw'ebanga ezadde esigala nkovu paka ate neddamu n'ofuna olulala oluvannyuma ebbanga eryo nesigala nkovu paka weddamu ate okuwaka. Ekibuuzo ekirala kiri ku nkoko nti enkoko osobola odetectinga obulwadde bwayo ku bukyafu bwayo kalimbe waayo, naye zino zansobedde tezirina nti oziraba ziriko obuzibu naye ate kalimbe waazo muddugavu ddala. Alinga wakati w'okuddukana n'obutaddukana naye nga muki muddugavu naye tezirina buzibu, zirya bulungi zinywa bulungi. Amannya Kasasa David. Kati musawo nze ekibuuzo ekyange kye mbadde mbuuza, omuntu ali mu kyalo talina busobozi bujja Kampala, alina kasooli we ne soya, ayagala kulunda nkoko. Ekibuuzo kyange ekyo. Amannya ze Daniel. Musawo kyembuuza, tukola backyard farming, space ntono. Enkoko nafuna loko ne zifa. Ow'amagezi oba amagezi oba kinagamba nti kuba ziranye n'embizi. Kituufu enkoko zino loko wezirana n'embizi or any other animal zina chances z'okulwala n'okufa. Kikibuuzo kyange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Musawo nze njagala kuyingira bya bulunzi naye lumu mba ndi ne mukwano gwange oba kale yali muzeeyi wange ne mubuuza singa nina akasente akatonotono nsobola kutandikawo ki okubanga mbeera successful. Nangamba waliwo dokita bwati ne bwati yansomesa ku nkoko eza loko era nansomesaamu butya naye nalaba nga mubutuufu mu mwaka gumu zisobola kuwa kiralu. Kaakati okumpa ekiralu nyinza okuba nga sirina kifo kisobola kumanejinga nkoko ezo, naye nalaba nga kisobola okunkolera era nesitula nenzija ku office nendaba omukulu oyo naye nakola ki nansomesa buli kimu. Naye kati mu mwaka ogwo gumu sinafuna kifo mwe nteeka nkoko ezo. Senga mba njaluza amagye ago nina akatale kemuyinza okunfunira nga bwe babookinga enkoko nti nno mugye mukime enkoko, kati nina akatale nga sinaba kugazira faamu eyo bwensobola okuyambibwa okubanga bwenjaluza obukoko bwange mubufunira maketi okubanga ngenda mu maaso okubanga mbeera successful oba kintuulamu kuba bwe kintuulamu awo oluusi nyinza okulema okuziriisa nekanga nga nemeddwa okukola success kisinga mu business eyo. Simanyi ebibuuzo tubiwulira. Nalamusiza bannyabo ne basiba ne Najjuuko Rahma nviiridde Kireka Bbira. Mbuuza n'ekibuuzo, obukoko buzimba emabega nga bukyali buto ne buba nga bupama kalimbwe mweru era nga bwe buba bupama bulumizibwa okawulira nga kalumizibwa nkasindika. Nze ntambulira mu bantu basatu. Ntambulira mu balina eddiini, ne ntambulira mu batalina ddiini, ne ntambulira n'abagatta byombi. Tera obagamba nti ebintu ebyange ebiseera ebisinga biri uncomfortable mu babiwuliriza, but they are honest. Ekimpisizza ono si lwakuba nti mumumanyi nnyo oba temumumanyi, naye wano we tuzze tuli mu maaso ga Katonda. Yamanyi bw'atuleese era yamanyi bw'atuzzaayo, naye nga tetunnabaako kirala kyonna kye tukola. Atusabire tutandike.
Katonda waffe tukwebaza kubanga kibadde kisa kyo okutuleeta mu kifo kino Mukama. Tukwebaza olw'enteekateeka ennungi gye wasalawo okubeera ku lunaku lwa leero. Tukwebaza olw'omusomesa waffe, tukwebaza olwa ffenna bojja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Musomo guno Mukama tugutadde mu maaso go. Leka ebigenda tuyigirizibwa byonna bibeere byakugasa gye tuli, ate naffe otuwe amagezi agagenda okubikwata n'okubiteeka mu nkola. Tuwe obudde obulungi n'emirembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Reverend Nsubuga Semei, Katonda yatusimba namuŋŋoona awo. Ndi mubuulizi wa njiri ate ndi musomesa. Ow'amasomero mu primary ne secondary. Ate ndi mulimi era omulunzi. Y'ensonga lwaki wendi wano. Musawo ono tukolaganye naye si mwaka gumu 3-5 mu bintu by'obulimi n'obulunzi. Era abatuulira ku radio tubeera naye nga tubaako bingi bye tusomesa eggwanga ku lw'obulimi n'obulunzi. Tusobole okubeera nga tweddaabulula okulabika nga obulamu bukyuka. Parish model we zinaatuukira, ffe tubeere nga tulina we tutandikira zinaatusanga. Ssebo neeyanzizza neeyanzeege.